بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، urugendo lwaffe olwasiira okumanya ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam tukyagenda nalwo mu maaso, era nga twakoma ku mubaka alayhi salatu wassalam nga atulaga empisa ze, ne tugamba nti insha Allah ku mulundi guno okumanya obuzira bwe n'obumalirivu bwe n'okuba nti nno yali mukuumi sallallahu alayhi wasallam. Aliyu ibn Abi Talib atugamba radiyallahu anhu mu lutalo lw'e Badiri nti olutalo bwe lwayitiriranga ennyo okuba nti nno ena abantu bafa nga okutya kuyitiridde, twajjanga wa mubaka ne tumwetooloola ffenna nga tunoonya obubudami. Anas ibn Malik radiyallahu anhu atunyumiza nti lumwe Madina ekiro abantu baawulira olwokaano, nga bawulira eddoboozi eryali litiisizza abantu bonna nga tebamanyi eddoboozi livaawa. Kati bonna ne bafuluma mu mayumba gaabwe, naye baagenda okwetegereza ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yafulumye dda, n'akwata ekitala kye n'alaba, yali atambula bw'ati, n'alaba embalaasi ya Abu Talaha nga teriiko muguwa, n'agyebagala nga teriiko muguwa guno gwe basika, ate nga kizibu nnyo okuvuga embalaasi nga tekuliko muguwa. Naye mulabe obuvumu bw'omubaka alayhi salatu wassalam mu kuvuga embalaasi nga tekuli muguwa, ng'ekitala kye muli mu bulago, anoonya eddoboozi gye liva. Era bwe yamala okwetegereza nga tewali mutawaana, n'akomawo n'ategeeza abatuuze b'omu kitundu nti tekiina mutawaana, muddeyo mu mayumba gammwe mwebake. Ekyo kikulaga obuzira bw'omubaka alayhi salatu wassalam, kikulaga obuzira bw'omubaka bwe yayina, kubanga eddoboozi eryo eryali litiisa, baali tebamanyi kiki ekiguddewo. Kati ngaffe bwe tuwulira drills ezo oba musisi oba kiki oba eddoboozi lyonna ne tufuluma mu mayumba gaffe. Naye omubaka alayhi salatu wassalamu yafubutuka n'agendera mu direction y'eddoboozi eryo, n'akwata embalaasi n'agirinnya. Embalaasi yali terina miguwa. Twogera ku buzira bw'omubaka alayhi salatu wassalamu. Bw'oba toli muzira nnyo tosobola na kulinnya mbalaasi eyo nga tekuli muguwa. Naye yagirinnya ng'alina n'ekitala kye mu bulago, anoonya eddoboozi gye liva. Obwo nno bwe bwali obuzira bw'omubaka alayhi salatu wassalamu mu bulamu bwe. Oluvannyuma n'akomawo n'ategeeza abantu nti tewali mutawaana, temutya, ngenze n'enkebera, tewali kiriwo. Abantu ne batta mu mayumba gaabwe ne beebaka. Twogere ku bugabi bw'omubaka alayhi salatu wassalamu. Omubaka alayhi salatu wassalamu wamusabanga ekintu n'akikuweerawo. Yali talina nedda mu kamwa ke ng'akutte ekintu ng'akirina mu ngalo bw'ati, yakikuwanga buwe. Obwo nno bwe bwali obugabi bw'omubaka alayhi salatu wassalamu. Kyova olabanga sahabiya omu yanyumya n'agamba nti tekyagaananga mwana muto omuwala okujja n'asika omukono gw'omubaka alayhi salatu wassalamu. Nga bwe mumanyi abaana bwe batusika, tekyamuloberanga omwana omuto omuwala oba omulenzi okujja okukwata omukono gw'omubaka alayhi salatu wassalamu n'agusika, nga amusika abujja ku kyabaddeko ajje atere ayamba omwana ono. Subhanallah. Era lumu omubaka alayhi salatu wassalamu yali ayambadde olugoye nga mulimu obutulituli. Sahaba omu kyava amulaba n'amuwa olugoye olupya, oba kale ekanzu empya nga nnungi erabika bulungi nnyo. N'addayo eka n'ayambala ekanzu eyo. Bw'afuluma bw'ati, sahaba omu n'alaba omubaka alayhi salatu wassalamu n'amusemberera n'amugamba nti ya Rasulallah, osobola okungabira olugoye olwo? N'amugamba nti osobola okulumpanga ekirabo? N'agamba nti nsobola. Era n'amugamba nti nno kandukuwe. N'addayo mu nju n'alugjamu n'ayambalira ddala luli olulimu obutulituli, n'adda mu nju ye. Naye basahaba baabuukira sahaba ono ne bamunenya, n'abagamba nti njagadde olugoye luno lufuuke essanda gye bagenda okunziikamu oba gye balinziikamu. Ekyo mbeere nga kiteeka mu maaso ga Allah ng'obujulizi omubaka alayhi salatu wassalamu yali mugabi. Wulira ebigambo ebyo.
tulabe omubaka alayhi salatu wassalamu yasaaga atya. Allah yali yamuwa ekitone ky'okusaaga nga bw'aba asaaga ekisookera ddala talimba. Ekyokubiri bw'aba asaaga temubeeramu kussa muntu oba okumujeeja. Ekyokulabirako omubaka alayhi salatu wassalamu sallallahu alayhi wasallama lumu omukyala omukadde yajja gy'ali n'amusaba amusabire edduwa ayingire ejjana. Omubaka sallallahu alayhi wasallam mu kusaaga n'addamu omukyala n'amugamba nti ntokimanyangako, nti tosomangako, tekikujjirangako, tebakugambanga ti abakyala abakadde bonna tebagenda kuyingira jjana? Omukyala ne yeraliikirira nnyo, n'ayogera biri n'ayogera bino, n'atandika okkaaba. Kati kyava amugamba nti sooka olinde okkaaba, sooka olinde okkaaba. Tewali mukyala mukadde agenda kuyingira jjana, wabula nga tebannayingira jjana bonna abakyala bakadde, Allah ajja bazza buto bafuuke bawala bato, then alyoka abayingiza ejjana. N'asoma etteeka lya Allah eriri mu suratul Waqi'a erigamba nti inna ansha'nahunna insha'a, mazima tujja kubazza buto bonna, faja'alnahunna abkara, tubafuulire embeerera, uruban atraba, nga balina amabeere nga galinga emicungwa. Lumu omubaka alayhi salatu wassalamu mu nnaku ze ezisembayo ng'agenda kufa, Aisha radiyallahu anha mu nnaku ezo yafuna omutwe ne gumuluma nnyo, n'atandika okugamba nti omutwe gunnuma nnyo. Kati omubaka kyava amugamba nti mu kifo ky'ogamba nti omutwe gunnuma, olabye otya nti senga Allah tabaraka wa ta'ala akujjulula essaawa zino olwaleero n'ofa, bw'omala okufa n'enkunaaza nze Rasulullah, n'enkuzinga, bwe mmala okukuzinga n'enkusaalira, bwe mmala okukusaalira n'enkuziika nga nze kennyini, tolaba nti toyina ky'ofiirwa? Kuba yamubuuza nti ofiirwa ki? Tewali. Omubaka alayhi salatu wassalamu yakireetanga kusaaga kubanga abuzaayo ennaku nga 3-4 Allah tabaraka wa ta'ala amujjulule, naye Allah amugambye nti agenda kumujjulula. Kati Aisha radiyallahu anha kyava amugamba nti ky'osinga okwagala, kubanga oba ofunye ebbeetu erikutwala ku bakyala abalala. Naye nga yali jjooko. Kati abamanyi bangi baakijjamu ekyokuyiga awo, waliwo fiqhi gwe bajjawo awo. Abamu ku bo bajjamu nti omukyala bw'aba afudde, Allah tabaraka wa ta'ala yatukkiriza baawe okumunaaza n'okumusaalira n'okumuzinga n'okumuziika. Mu kusaaga kuno omubaka alayhi salatu wassalamu kwe yasaaga, awo abamanyi bajjawo fiqhi ne batugamba nti omusajja oba bawo omukyala akkirizibwa okunaaza mukyala we. Ashawukaani fenna gwe tumanyi yatunga ekitabo kiramba ekikkiriza omwami okunaaza mukyala we. Era ne mu Tirmidhi waliwo ekyafaayo ekiva ku muvubuka Zahir, yayitibwa Zahir. Omubaka alayhi salatu wassalamu yamwagalanga nnyo, naye tetumanyi byafaayo bye okuva ku kyafaayo ekyo. Naye waliwo ekyenkizo ekyamwagaza omubaka alayhi salatu wassalamu. Era omubaka alayhi salatu wassalamu yamwogerangako nnyo. Yali musajja mutya Katonda ate nga mwogezi w'amazima. Yali musajja nga ali kuulu. Lumu omubaka alayhi salatu wassalamu yamulaba mu katale ng'alina kyatunda. Kati ng'ali mu kuwoggana, ani agula. Paka omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yajja kasirise mpolampola. Mu kusaaga kyava amukwata ng'asinziira mabega, n'amunywereza ddala. N'atandika okulwana, naye nga tamanyi ani amukutte. Ng'abuuza ani ankutte, ani ono. Kati bwe yamala okitegeera nti mubaka sallallahu alayhi wasallama anyumya n'agamba nti naddira omugongo gwange ne ngusindikira ddala ku kifuba ky'omubaka, nga njagala omugongo gwange gwonna gubune ekifuba ky'omubaka, baraka zikole ki? Zineeyongere. La ilaha illallah. Kati omubaka alayhi salatu wassalamu kyava atandika naye okuyimba oba okuwoggana. Ani agula omuddu ono? Agamba ani agula omuddu ono? Ani agula ekintu kino ku muddu ono? Ani agenda okugula omuddu ono? Kakati Zahir kyava addamu omubaka alayhi salatu wassalamu n'amugamba nti ya Rasulallah, bw'oba ogenda kuntunda sigenda kubeera wa bbeeyi era bigenda kukusala. Omubaka alayhi salatu wassalamu kyava addamu Zahir n'amugamba nti innaka la thaminun inda Allah, mu maaso ga Allah oli wa bbeeyi.
wa salli llahumma ala khayri khalqi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tugenda kulaba omukwano mbaka alayhi salatu wassalam gwe yayina eri ekibiina kye biidhnillah mu lutambi oluddako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah bankumire.